Kati ennaku wa Bulambale bannayuganda okwerabira ensambagere ezibadde tezinnabawo wano ku Hotel Africana abalwanyi omubadde Wuma Ssemata, Samuel Saki ne munnansi wa Australia Ssemata gwagenda okulwana naye baweze nga bwe zigenda okudda okunywa ku lunaku olwo. Ssemata agumiza bannayuganda nga bwagenda okufiirawo okulaba nga omusipi gw'ensi yonna tegumuggyibwako. Banaye kiri kitya ebyafu abitwalo batabitwala abitwalo batabitwala. I love blood, I love fighting the world champions, and I've been asked last time, am I afraid of Wuma Ssemata? So I said, responded to this, I love the opportunity. Agasseeko nti agenda kugonza Logusky mu lawundi 3 n'oluvannyuma amwavuze emiguwa. Omusajja agenda atandika omukyopinga mu lawundi esooka magulu ago nga kyopinga tuke mu lawundi eyokusatu ajja kuba nga tasobola kuyimirira. Logusky amwanukudde bw'amutegeezezza nga ye bw'alina likoda ey'okuwangula bakyampiyoni era amuggiridde. Babatendesi b'abalwanyi bombi buli omu alina essuubi mu mulwanyi we. What I'm going to say that it will be a very, very big fight. We are going to defend the belt. Can you hold it? Yes, coach. Ye omuvujjirizi w'olulwana luno Jackson Pemba owa Pemba Sports Africa ategeezezza ng'ensambagere zino bwe zoolekedde okulabwa mu nsi yonna kuba zaakuloga butereevu ku mikutu egitali gimu. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.